Embeera mu ddwaliro lya gavumenti ery'e Naguru yennyamiza naddala mu woodi awateekebwa abakyala abaakamala okuzaala olw'obutaba na bitanda bimala olw'omugizo gw'abalwadde okweyongera buli lukya. Bw'ogenda mu antinento ku lunaku tufuna abalwadde nga 15, bamaama nga 15. Okay? Wakati bwe bajja wano kuzaala naye babeera bangi ate space tulina space ntono. Obutaba na bifo bimala we bayinza kuteeka abakyala n'abaana abazaaliddwa kye kimu ku bintu abasawo wano mu ddwaliro ly'e Naguru kye bagambye nti kya bulabe nnyo. Kati olaba nti bamaama basinga obungi bwe baba bamaze okuzaala beebaka wansi. Kati bwe beebaka wansi abaana nabo bapiikinga bafuna obulwadde lwakwebaka wansi. Eddwaliro lino lyazimbibwa nga lya bitanda 100 naye nga 25 ku bino birina okubaako abakyala abamaze okuzaala. Akulira eddwaliro lino Dr. Emmanuel Batiibwe ategeezezza nti ng'oggyeko eky'obutaba na bitanda bimala n'ennamba y'abasawo nayo ntono so nga n'eddagala terimala. Wabaawo worker overload. Omusawo omu yeesanga akoze emirimu mingi nnyo singa badde babiri oba 3 okusingako awo osanga bagabanyizibwamu ne batakoowa nnyo. Bano bino babitegeezezza minisita omubeezi ow'ebyensimbi David Bahati akulembeddemu ttiimu okuva mu minisitule y'ebyensimbi okuyonja eddwaliro lino. Kino kikoleddwa okusosowaza ssabbiiti eno etummiddwa eya bajeti era nga minisitule egenda kwenyigira mu bintu eby'enjawulo ebigasa abantu. Kitulese wano nga finance eno budget week tugenda nga tulaga eggwanga kiki budget yaffe esente ze tualocatinga kyezikola. Minisita Bahati agamba nti gavumenti egenda kuddukirira eddwaliro lino. Tugenda kulaba nti tuteekako floor endala tu increasinga ku space abantu bafune gye bayinza kuba. Eddwaliro lino kati lyetaaga obuwumbi 8 okukola ku nsonga y'okukendeeza omujjuzo. Aaron Mukama, NTV, Akawungeezi.